Bange gumul omugoberezi wa Spike News Uganda nkulamusezaako nnyo nkwebaza n'emirimu gy'okola. Weewale okusubscribinga, okulayikinga n'okusharinga. Kakati olwaleero ndowooza kabeere kampimpi. Ensonga eno eri ku mimwa gy'abantu gye njagala okwogerako ey'abano temwalabye mwabadde mu kinvinvi n'obwana obuto obukutta emigemerawala nga boogera mu bugenze kulwana. Then ensonga ya Ebya Kandiho niye kisaawe. Kati katugende tuyite mu bwangungu. Spike News Uganda, subscribe, share and like. Ebya Kandiho ye yani mumanyi Ebya Kandiho bagamba mu Major General maje ga Uganda. Naye kijja kitya nti mu kiseera kyekimu Ebya Kandiho mu kiseera kyekimu ekisaawe, mu kiseera kyekimu simanyi ADF, mu kiseera kyekimu bintu bingi. Bwe otuula awo ne wetegereza tewaliwo kitagatta. Omanyi omusajja ono enfuga gyafuzeemu Uganda agifukidde ku bikukujju. Agenda aleeta ebintu bingi mu kaseera kekamu, ebimu ne bimaliriza nga bitubuzaabuziiza. Kwegamba ne bitubuzaabuza ye n'ayitirawo awo mu ngeri y'okola diversion. Oba okitegeera. Kati ensonga ya Ebya Kandiho si gwe gusoose. Era emabega wali nga twakava mu kulonda era bagamba baliwo bateekako sanction ez'ibiki. Tebirina kyamaanyi kibiyamba. Dictator nga ali mu kutulugunya abantu era asigala akyafuga. Ensi nnyingi ziteekeddwako sanctions. Naye era oli tekisula gavumenti ekyo ekya sanctions. Ate bano abasajja nze mu kulaba okwanga balabika bazanya jangu okwekule. Kitegeera ekyokola ekitufu bakimanyi naye batubuzaabuza. N'ekyokulala bayinza okuba nga beebamu. Bamutaddeko yes, naye nga nze sizaba nti to will create a bigger impact to the current situation happening in Uganda. N'embeera ki abantu mwe bali, omuntu ng'owa wansi owa bulijjo tuza ku kiriwo n'amagye empisa gye gayisamu munansi. Kubanga eno America gye mugamba mwe yataddeko sanctions, ebintu bino byaliwo mu November mu kalulu konna. Abaana babakubye emmotoka zitomedde abamu, abalala bakubye amasasi, ebijambiya bibaddewo, drone ziize, bomu bali mu kuba abantu. Amawulire gano agatambula mu bano badde tebabirabanga. Olwo kino gwe mu kulaba okukonze naawe kirina kye kiyamba really. Nze ndabanga waliko ekibulamu, kintu kino kibulamu kindaba nze. Naye tubugumire. Omanyi ffe Bannayuganda twamanya politics wakubugumirira, wakukyamukirira. Omuntu ayogera ekituufu nti ate oyo yalidde, yayogera tabimanyi, we are removing a dictator, ate oyo muwulire byatandise, ffe tuli mu struggle, ate laba ebyo byebisinza otukumira emabega. Abasajja bayongera okutufuga, bongera okutta abantu baffe. Ebyokusoma byo bigaanidde ddala, teri mubaka wa parliament ayimirira kubyogerako. Bonna kwegamba ffe tuli mu mugotteko. Nze ndaba nga kyekiteetedde Museveni okutufuga ebbanga lino lyonna. Singa tubadde organized yandibadde yagendedde. Kyendaba okitegeera. Kati ekya Ebya Kandiho asooke nkiteekemu kaawo. Then tutunulire ku bino obuvidiyo obutambula ku social media mbw abaana bagutta emigemerawala. Bannange wa Uganda twavaaki nera ne Museveni mulowooza abantu ojja kubafuga bwotyo paka. Museveni already musajja wa ntalo, kali ntalo. Ekyogenda otulimba mbu bano abaana babadde bayeekera biki, ekyo kiwaani kulimba. Teri muyeekera, teri mulwanyi, teri mulumbaganyi. Agenda n'ayogera mbu ate nze ni mwana wa gundi, simanyi mutabani wa gundi ow'egundi. Enkola ziri ez'ekikadde Museveni zakyalimu. Okutta abantu gwe muzeegwe. Kati ali mu kwagala kulyetingewo embeera erowoozesa abantu nti kituufu abantu bano bali serious. Kyokka tunulira abaana bato, kyokka abaana bali mu ggwanga erimu ate era baddiini y'emu. Kwegamba ekintu alinga akivugira ku ddiini n'amawanga. Ono omusajja yabaaki omuntu wadde president myaka 4 ng'okyalina endowooza bwetyo really. Gwe naawe gwe nange agoberera n'awuliriza Spike News Uganda nga busubscribing olowooza gye kiri ekyo. Tulabye abayeekera, tuwulidde abasajja abali serious ba Al-Shabaab, ba Al-Qaeda baani. Ani gwe mwawulirako ng'ayogera nti nze ndi mutabani wa gundi era ngenze ebyo. Gye kiri ekyo.
Musajja ono atufuulidde ddala abantu bawumba tuto abatategeera ate n'engeri gye tuli mu disorganized ajja kusigala ng'era akyafuga okitegedde. Kati then twogereko ku byekisaawe briefly. Ebintu by'ekisaawe kino eky'entebe nabisaana nno okwetegereza olw'ensonga omusajja ono bwe yali awaayo ekisaawe mu Uganda twali tetulimu oba twali tetunazaalibwa esensi zitanaweza myaka katugeze 5. Lwaki mu kusooka nga kisaawe kye kinatwalibwa teyatugamba? Nze nayo njiraba nga diversion ama waliwo ekirala ekiri emabega w'ekyo kubanga tetwagambibwako kati batugamba bakitwala. Tulaba nti kirimu engeri y'okubuzaabuza bwe tukiraba n'ekyokulala sente mmeka ezo ezitaliiwo ezisobola okusasula abantu abo nga waliwo sente ezigabibwa bano mu ba presidential advisor abakola ki? Sente mmeka ezo? Ekisaawe ekibali mu kutwala twawulira dda kyakusaa mu kuteesa. Ekisaawe kibali mu kutwala nawulira dda Uganda enyako 2%. Kati ffenna tuliko ekyoyo ekisaawe ekisaawe olwedde bakitwala dda naye netubeera awo ate tuli ku kisaawe eti era bannange ebirala tukyaleeta. Omanyi muwadde just tuyiseeyisako ku ngulu nga tukyakunganyiza ddala ekinusi kyennyini. Munnange subscribe, like, share Spike News Uganda nga bulijjo mubeere bulungi. Tubaagala nnyo kuga tetwagala bwagazi tubeetaaga nnyo. Mukama atubakuumire mukitegedde naye nga Uganda tuli bubi.